Nze nabagamba ndi nkola bipya byerere, nkola bye mutalabangako. Byalema abalala bye nkola. Tutandikire ku bitambula maaso olutalo abantu bakulumba ku stage. What came to your mind at that point? Ekyanzijira, I was deeply disappointed kuba music we Uganda tulira ku stage kokka. Kati omuntu bw'aba atandise okubanga osobola okubanga bagamba nti va ku stage n'ovaako waba wali eka b'otasobola kunnyonnyola nga si bakulu kimala bitegeera ebyo. So kyekyanzira mu bwongo ne ŋŋamba ebbanga lyonna linyimbidde n'ebbanga lyonna lyemperedde bannange ekitiibwa nange kyekyo kyokka kyenjagala saagala kingi. Batugamba emmotoka yo Blue Baby bagikolako obuvunira bagyasa ate nga it's an expensive band. Essaawa eno saagala kuyingira nnyo mu kiki because bwe mutandika peace talks abantu bonna bakimanyi bagamba ceasefire. So for right now we are back to the music as we hope for a better resolution. Saagala nnyo okusima kino kiri no but bingi bwiba byetaaga nga kituuse nga byetaaga okumanyika bijja manyika, it will be public information, but for now it's not necessary kubanga we have to respect omukulu Captain Mike mukula taata wa FFMB eyagambye ensonga zino azisobola ate nga nnyingi z'amaze. So the respect and honor is there, and the thanks to him, the appreciation kubanga so many people kept a blind eye, so many kept a blind eye, so many have made mistakes, including me myself, but thanks Captain Mike Mukula for not keeping a blind eye. If you would have intervened earlier, I think it wouldn't have got to this extent. Yeah. It was doctor's idea. Doctor was very concerned about the situation. Kuba doctor baddeko mu ntalo aziraba. So we had a talk. Fenanga naye avouchinga for peace. Ate nga nange peace enyumira nnyo kubeera entalo zino zava mu kuzanyira ku peace yange ku ddembe lyange. Ontegedde? Singa eddembe lyange lyasigalawo tewali kyalituusewo. Kati naye ayagala nnyo eddembe libeewo. Si yange nzekka n'abanneetoolodde balyeyagaliremu. So now forwarding on a peace, and I'm good with peace because it's what I wanted in the first place. And let's wait and see if peace can prevail. We have started in a great stage with a great patron. Okay. In his post yagambye mukole music competition. Like you make it musically. Ekyokolayo oluyimba kiri personal kyakusalawo kwange oba okw'omulala. Naye this is music business. If there is business and it's a great way to move forward, I love doing business. Yeah. Atabadde basaba nti babawe concert mwekuba omuziki ku stage Oh my God. Ebya music nze abantu abamanyi music wange asinga obungi wa mukwano. Yadde ndi versatile nkola styles nyingi. Naye nga nze personally omuyimbi we Uganda yenna ng'ogyeko ba elders bange bangi sijja bamenya mubamanyi aba elders baffe mu music kubanga kati byengendo bagamba baate tebakyabisobolerako ddala. Omuyimbi yenna ali eyo ng'oninako obuzibu yambala giraavu ombulire we tuba twesanga tukole ringi abantu balabe banyumirwe tunyumisizeemuko ne ku bantu ku bawagizi. Yenna ali eyo nga tetunagenda mu bya music kuba music okimanyi tebasobola. Katalogo yange ennene bajja gamba embuzi erinnyidde embwa ontegedda kakati ekyo sikyenjagala tugendeko naye nze njagala abalina amaanyi nga baagala okukozesa amaanyi ng'oli muyimbi gende wa muhanji ku federation y'ebikonde weewandiise nze gye neewandiise ombulire weeyagala tugusalire ekyo kiryoke naye bya music battle olugolede gwewunzise gwesulise nze ndi litho byange byanjawulo mu nnyimba birala. Singa akusaba mu ringi anti nkugambye omuyimbi yenna kati gwe bwoba oli eyo ng'oli muyimbi ng'owulira onjagala mu ringi
ne bwe muba bataano ku lunaku lwe lumu nja kuba asooka omulala ajje mukube nga bawagizi bwe banyumirwa. Era nebaza nnyo taata wa Buganda, taata waffe omukulu Katikkiro, naye namulabye yayingidde mu nsonga zino ng'omuzadde naye teyasudde liiso, era tukyebaza kuba ffenna tuli baana ba Buganda. Era naye wamuwulidde ng'awabula n'agamba abaagala kumala ensonga ng'alimu ennugunugu mugitwale mulinge olonde rawundi z'oyagala essaawa gy'oyagala nkukube mu lwatu onveeko. Awo nnyo wa Captain Mukulu abantu balayiko nga wagenze n'abazadde ne bagamba abazadde lwaki mwagenze nabo? Abazadde twagenze nabo olw'ensonga Captain Mike Mukula mukwano gwa famire yange ebbanga ddene, mukwano gwa Chameleon. Captain Mike Mukula tiyasobola kwesitula kujja kulaba Chameleon mu ddwaliro. So ng'abazadde bwe yalabye ensonga n'abayita ajja ayogereko nabo ku nsonga za mukwano gw'omwana waabwe, era n'abaako n'akatono ke yabasituliddeyo n'abawa n'abagamba bongere okujjanjaba omwana. Zino ensonga zaffe zadde tezeetaaga bazadde, zino nsonga za byakuyimba. Bazadde bange si bayimbi, badde bazze ku lwa mwana gwe baalwaza Chameleon mukwano gwa Captain Mike Mukula. Yeah. Kampuni gye wagamba ye neekola esengula abantu okyagiriko? Kampani njagala giggulawo, njagala kuggulawo ebintu bingi, njagala kuyingira mu real estate business, ebyamataka, ebyokumpangisa kampani yange okujja okulongoosa amaka, abagagga bali balina mansions. Ngenda kuyingira mu byamayumba, ngenda kuba osobola okumpangisa nenzija nenkola ki ne tulongoosa. Ne mu America eyo nakola n'omusajja kabuye Boston nga nakayingira omulimu gwange ogwasooka gwali gwa kusengula. So yeah, njagala bwe nagenda biterera nga nva mu music. Music talina retirement plan, music talina pension, music talina social security, music talina gwe kasita ova ku stage nga biwedde ebye Uganda. So kati awo mukoona ndabawo. So natandise okulaba nga nsonda ebyetaagisa okukola kampani ey'okusenguka, era mugenda kuba mundaba erinnya mujja ddiraba. Nja kukola kampani ng'esengusa, gwe oba oyagala osenguka ng'otukubira nga tujja tukusengula. Abaana tugenda kuba nabo professionally. Ate nange bw'oba nga onneetaagiddeko nga sente zimala nange nsobola okugirako. Bagamba Mayanja gwasinga obba like you're the most peaceful person. Ne bagamba ekikolwa kyewakola olumba market wasn't good because mulimu oba abantu. Kyagala nnyo twesibe nnyo ku ekyo, kuwani akola kinani akola kiri, kuba nange nja kugamba nti sirinayo kintu kyonna ku nsi kyemmanyi kiyinza kuzzaawo obulamu bwange ng'obututte. Ontegedde? Eke bwe yatambula yatwala oluguudo olumu taddanga, radio yatwala lumu naye bonna baakuba bakube. Ontegedde? Twakafiirwa mu famire yaffe abayimbi babiri nga bakuba bakube. Ontegeera? Nenjigirako nti olwo olugendo luba lumu. Era nze ayagala ozannyira ku bulamu bwange mu Uganda enejjudde emirembe, jangu ng'omanye nti wagenda kubaawo oluzibu. If you wanna start beef, I look ahead of the park. I am the most expensive player on the field. I'm a leader just like Mandela, but you never wanna be the one to come and test me. I am a soldier like Selassie. If you wanna start beef, there will be consequences. Me and my goons, we are loaded with the man. We ready for the battle if you're ready for the danger. In case you don't know who runs the streets, ask about me. In case you wanna come and play with my life, ask about me. You know, just lost my young brother. Yeah. Tutonire abapromota bavudde nga bagamba bakuwumuzza ennaku 9 nga toyiiya. Beebale nnyo okuvaayo, nsiimye era mwebale bambi okwekolamu omulimu era mbaagala nnyo. Naye njagala okubajjukiza, sibajjukira kuŋŋaana kuvaayo kuŋŋamba kutandika. Okitegedde? Anti omanyi abo abantu abamu babeera wano ne bazannyira ku bantu. Nze bapromota mbaagala, ne federation yaabwe njagala, mikwano gyange. Era nze nziramu just omuntu yenna ali eyayogera sibbo. Nziramu buli ayogera, abantu bazolera abantu. Music waffe atunze amawanga n'amawanga. Tulina n'ensi gye tugenda ne batwaniriza nga bakabaka. Nze nakava Seychelles goloza be bantegekayo. Kati tusobola n'okuyimbira ebweru waaki
ebweru w'eggwanga. So tetwagala nnyo ebirowoozo byabwe babisibire nnyo mu kabokisi just ak'eggwanga, bagaziyeemu balowooze engeri gye tugenda ovaano twala eggwanga lyaffe bendera tugiwube ne mu nsi endala batumanye. Ekyo kye kirooto kyange bwe kyannatandika eby'okuyimba. naye nga abayimbi bo wabalabye? Abayimbi mbalaba bali ku sayidi bagamba we bale bawonya bajasmini kingsa bonna bawandi bakambwe bonna bakambwe we bali bakolera ku muntu. Uganda yansi ya mirembe, buli omu akkirizibwa okuba n'engeri gy'awulira. So mikwano gyange mbaagala nnyo mwebale kuba wamu nange, nange ndi wamu nammwe. Industry yaffe, mulimu gwaffe, buli muyimbi alina okuvaayo, kuba buli muyimbi atuddeyo okimanyi tolina wojja ssente walala okuleka ku stage. Kitegedde? Stage lwe baagijjaayo mu covid mumanye ekyaliwo, ekyo sijja kibannyonnyola. So mbeebaza abavuddeyo. Omulimu gwa stage buli muyimbi ne bw'aba yatandise jjo, ne bw'aba mama utannamanya nti oli muyimbi ng'alowooza wayonooneka boonoonesi. Waliwo bamama babamu nga tebamanyi nti bayimbi, nga omwana aliwo ali mu kibuga yayonooneka. Kumbe bambi okola ki? Toli bulungi okasolinga mu mbyandongo, tebiba byangu mu ntandikwa. So n'olw'ensonga eyo omuntu yenna akujja ku stage yeddeko. Ani abantu yaani? Abantu yaani? Abantu my fans. Abafanzi bange bingi bye bampadde, ekyo tekinnewunyisa. Bafanzi bange bangulidde emmotoka, bali mu kunzimbira nnyumba, bampadde ssente zaabwe, bangulidde engoye bannyambaza. So bafaani bange bo nnyongera bongezi kubeebaza, era kyonna kye mumpa nkwasa emikono egyo ebiri ne ŋŋamba thank you, I appreciate it. So bafanzi bange mwebale mumumpadde, nze saalina ne mumumpadde, era byonna bye mumpa temuggyako, birabo babireese bingi. Baŋŋamba oba banneebaza ki, nze simanyi na kye nakoze ne bajja banneebaza ne mbagamba bannange. Buli gw'obuuza ensonga gamba Pallaso nkwagala nnyo. Noga mukwano nga guli mu bbanga, naye ize kasita mukwano, love wins.